tukabidde emyaka mingi omanye kinnumanze abo baana nasigala nabo nga taata waabwe afudde nayingira ku ttaka 84 ennaku z'omwezi 11 mu gw'omusanvu bampita Mbabazi Rosette kansala West Division ekinnumanya minisita ekinkabye ekyempulira nyina payini mu mutima Rigaraafu ne Sezaara wange be baweereza gavumenti ente mu nsiko nga bazijja waka ekiro ng'amata ng'atadde mu kisaabu ne bajja ne bagatwala era mukulu Ntambi yagamba mbuze nkaaba nnyo nkaaba byemanye emabega era yandangira mbuze naleeta abayayi mu kitundu ng'abayayi ebyagamba kitundu. So honorable minister nkusaba era RDC kyamuzikita Fred yakajja naye isho za wano zonna zirudde emyaka n'emyaka tubonyaabonye ekimala tubonyaabonye sebo mukama wange ente zaffe ze zaafuuka ennyomyo za gavumenti ntusaba tuze ku ttaka sijjana kwogera bingi mukama akumpeera omukisa nkwegayiridde ente zaffe zagenda eza Rigaraafu eza Sezaara wange nezibazitwala kamwana ne Victor bwana be bali bazitwala n'amanya gabwe ngamanyi n'awandiikidde pulezidenti Kasajja n'agitwala ebyafaayo tubiina mutusaasire tudde mu bibanja byaffe tukyalina maanyi ga kubundabunda n'abaana ababoolabo Frank ayinako eyaleseeyo excuse me katono nnyo Rigaraafu yali amaze okwegula ng'ente aziweereza Katabarwa nga tukuuma ekyapa ekijjirwako Katabarwa ne mutabani ogwo wawulidde omukifo kya Rigaraafu Yokaana niwajjawo mutabani wa Katabarwa naye yali amaze okwegula era gwe yali awa sente naye yali agula ente naye ali wano ozereeti buli omu yandikuwadde data mukama akumpeera omukisa. Nze ndi omu ku bakomplainanti abajja complaining on behalf of more than 50 people ku ploti 4 gyoyogeddeko kati honorable minister nze sitira ate sitira omwana ono byava okwogeramu nti chairman Ntambi alina sheya si yekka n'abalala RDC oyo yenyini oyo gwotudde naye kumpi ayina entaawo kumpi ne Kano Ikiriza ontegedde bulungi nze sitya gwe ntya Katonda ekyatusengula okutu gyali ki byali bizibu bw'ojja wano ne tugaana okubikubuulira tujja kuba tukoze eki tujja kuba tulimbye nze nyina endagaano za kitange wano bwe baalaba ndowooza nga nze nsingamu amaanyi baleeta Kano Ikiriza Biden yali Kano nankwata nankuba kupika chairman ono yaliwo ono chairman okuva mu 1974 yatandikira ku mayumba 78 tewali obeya we yali aguze wabula abantu yabakola ki yabagoba bugobi bwe tugenda nze RDC ono mwami kyamuzikita nali mbaddeko naye eggomba naye natuuka mu ofiisi ye yekennyini yanneegambira amaaso ku maaso naŋŋamba gwe omaze ebbanga ddene nga tolira mu kibanja nja kukusiba nali ngenda kumubuuza oba ayina ekkomera erirye naye nensirika wabula wayita akaseera katono ayina entaawo RDC oli omulala deputy lwaki tetumwogerako n'entambi gyafiidinga eno bano abantu bonna tubamanyi nze nazaalibwa wano mu 1967 how old am I? Kitange bamuyitanga Joseph Kakoza yali musirikale wekwani nze Kasumba Moses abantu bano babakuba one time tulina ne reference wano eyamada gundi akandwanaho andugule yakwata omukuba omwana omumukulu n'agamba kyakabalo kuba eno famire kwejja okukola ki I mean abantu bajja okutya okutandikira kuno namukubeza zinagoli DPC ono teyaliyo
elitanajja naye that case is dead there. Twagenda paka ku region nengenda paka ewa director CID n'abeerako n'abantu basindika naye waliwo ekyababuzaawo naye tubuuza tuli mu Uganda ya Museveni tuli mu yaani really brigadier n'alekerera byali badde akola n'ajja wano ente oziyiseeko wali bwoyise walabye ensikosiko awo wa brigadier yakwatawo abantu waliwo nze waliwo Matiya waliwo Kalibata waliwo chairman Kaya wuno waliwo tawo ali wano kumpi ekibanja ekyo kyali kya taata we nga kitandikira eri nga kijja kikomaawo ku kyabano ono abadde wano gundi Mandela. Abantu bano najja kubawuliriza n'obamalayo naye obuzibu bungi ate buva ku district. Poliisi eyo giraba maybe twakafunamu akalembereza kati naye waaliwo gundi Osirandizi gwe bayitanga Katumba nga mubi nnyo yakwata wano taawo wano ne bagenda bamukyajinga abbreviated robbery nadduka agenda nga regional Mwami Kakooza regional RSA ng'alina muwulumula mulwadde namunonalakaayi okujja okutuyambako nga taawo we bamusibye. Emisango egiri wano batufuuyirira kasooli bafuuyira kasooli mu lipooti gye nakuwa kasooli oyo namuteekamu baaliisa kasooli wange eka 3 really bwe mbanga ndi musajja mulwanyi nga ikiriza bwali aliise kasooli wange aliise kasooli w'abaana ingi. Bino ebintu byebiri wano ettaka baalifuna mu ngeri emenya amateeka ate ne baddamu ne bakola ki waliwo kyengenda okumaliriza nakyo waliwo Mwami Karegeya wano okusinziira ku lipooti ya RDC byabasaiza eyaliwo Karegeya yagenda complainant era twali naye olupapula luwulisebukulage RDC n'atugamba n'atuwandiikiranga ebbaluwa nga Karegeya complainant. Andrew bwe yalaba nga Karegeya yaliko chairman w'ekyalo omanyi kye yakola n'amuyita n'abeerako ne gy'amuzza kakati Karegeya yavuganya ate abaana ba mukoddomyo nga Karegeya yali wano nze navanga eri nga nvuga kagaali oba lupanga kujja kunona mata mu kiralo ky'abaana bano kabakyali bato maze sibu kakati naye Eros wano alabika amanyi bingi ate yaliwo ate kati lwaki tayogera Eros wano jangu ono Oweekitiibwa Minisita asanyusa okulaba ne ttiimu yo Chairman Eros 5 ne ttiimu ye ya district ne DPC genda kwogera mazima amanya abantu Tatabalo Mikairi natandika okuba wano Chairman 96 nti 78 nafuna obukulembeze bw'abantu ne bansiga era ne mbakulembera n'okutuusa kati sivanga kuki abantu banneesiga nnyo era bw'okukola ki buli kugenda okulonda era bannonda naye 2 Mwami Christopher Obeya yajja kuno yansanga mu kitundu ky'Eggogonya Obeya ettaka lyonna lyalina erya square miles 12 mwe muli Ggogonya mwe muli Kibuye eno gye tuli mwe muli naki Njagazi mwonna omwo mulimu abantu ab'ebibanja ekikyo kimmala kati ebyange zina endagaano zange naye ekibanja babingobamu kati siina wenkolera zina endagaano zange ziizino ojja kuleka essimu yange jangu ogireete
kakati nakani buvunanyizibwa ki bw'olina nga maneja? Obuvunanyizibwa bwe nina kulabika nti ettaka lyalikawo evaako omuntu omulala okakasa otya nti eryo twafuna abaseveya ne tulipima oli obafuna ngaani? twayita oli mukozi si kyo? ate kati gufuna otya basaveya? twayita ku disitulikiti bakama bange ate ba disitulikiti be bannanyini olabika nga eyasukkira obuyinza bwo ng'omukozi ate ofukkira nga omukozi ate n'ofuka nanyini. kuba omukozi njagala okumanya obuyinza olabirira nte nti zifuluma ne ziyingira olabe kiki olina bameka baliwo? faamu yenkana obunene? nga yona ejjuddeko ki? wali manaja mu kiseera ekyo? kati wategeera otya what was at the handover report you? ng'omukozi omukozi abeera mukozi ne nanyina bamunanyi. okubiraba tekitegeeza kuba ngamba what is your authority, what is the extent of your authority? ne ate olina ne ba security bobalabirira abakuyambako? mukama waali omu ye obey and is not here, is dead. Administrator be baddira mu kiseera kya obey. ndowooza biro bweti you can stop there. twalinawo ekibanja kyaffe kya muzeeyi wange wuuno nga tubeeramu. Mr. Obe bwe yajja ne batugoba era ne tuli awo tuli kapoloti awo wetwazimba nga batukuba nga amayumba bagookya ng'ennimiro bazitema nakati weewali waawo si wala waawo emiti gyaffe negye wegiri n'olusuku lwali awo n'olwogendawo kati minisita olabawo bulungi n'abatuuze wano babimanyi n'ekiyamaana erusiwaana abimanyi teri atabimanyi wano. era bwe twaliwo nga Mr. RDC Madam RDC nyakwe byabashaiza n'ayita famire y'Obe n'omukazi yaliwo ne batobe n'oyo Andrew yaliwo n'agamba muzeeyi kakusimuwe ekibanja ky'ennyumba temuddamu gitema. era bwe yaliwo kwera olunaku lwe yagamba temuddamu kutema ne baddamu ne batema ennyumba eyaliwo eyali esigadde. bwe bansangawo ne muzeeyi ne mukadde bwemu yaba nengenda abantu naana nga balina emmundu nengenda ne wa DP nengenda RDC abantu golese bangi nnyo era ne bankuba nengenda mu wano yeyanvuga olaba oyo n'antwala mu ddwaliro eddende era ne banzijanjaba. ekibanja kyaffe nakati bakikozesa kati bateekayo abantu webali awo bw'olinnyawo security ekubiramu amasasi wangi ekibanja kyakubasa abantu kati balimirawo akasooli kati tosobola nalinnyawo era twava tubeera wano okutawuni wano. ekibanja kyaffe kyawukana ne mwami Mujimba nekikirira waliwo ejjinja kiri mu yiika nga 28 oba 3. Bumu bansanga mu nnimiro awo wenyini we bagamba ayikiriza we yateeka ekiraalo bankuba emigo ne banfumita n'ebiso. baana bange bwe bakubwe nakuba enduulu abatuuze ne bajja nga bakuba enduulu ne banvaako ne badduka. omulundi ogwokubiri bansanga nga ndi mu nte za muliraanwa wange bamuyita Emma bankuba ne bateekako ne bajja n'omusirikale nafumita ekiso kyeriiso manager wani Obeya uyo kandwa nao Andrew nyini yadumira abasirikale abeera nabo yali akyatambula nabo ng'agenda n'omugogo nyira agamba kaliyo mumute yagaana okukkiriza nti ekibanja kyaffe ekindi omute tusenkangako Andrew akandwa nabo
manager wani wamugenzi Christopher Obeya. Yajja n'abasirikale nga mukaaga ne bafumita n'ebisobye gundi ne musango y'omukooti naye olw'okuba nti tuli baavu tetulina bwe tweyamba bw'ogenda mu kooti wogenda bwe bateeka sente tugezezaako okugenda okuwa misango kooti ng'oli mwavu tebisobola ekitiibwa minisita nga boza olunaku lwaleero saba otuyambe ogambe nabo abeeyambisa ng'abakulembeze nga n'omukulembeze omuntu oyandibadde akuuma eggwanga kati akuuma ikiriza alina kitiibwa ki w'amagye brigadier akolerawo oyo yajjira wano bamuleetera yali abeera mugende kubanga bwe twali tugenda mu RDC komiti yali atuulako nze namanya kati ebirala byayongerako simanyi wakolera naye nga yali abeera ku district committee ya security kati ndowooza ani addako tuyina we tuddukira wonna manya agange bampita bakisiza Jofule nasenguka Gombe mu 1984 tusenge Gogonyaawo netugula ebibanja byaffe tubeera ku bibanja byaffe nga tetulina muntu yenna ataataganya naye mu 2022 omwami Obeya Christopher yajja kuno nga alina ssente empitirivu ng'ajja n'akugamba nti nguze ekibanja bw'ogamba nti nze situunda ng'aleeta ekiralo kyente ng'akiteekangaawo ng'ente ziri emmere yonna nga zigisaanyaawo era abantu abasinga minisita ne bawulira mbu baatunda lwampaka nga tebalina we nga bw'ogenda ku disitulikiti wodda wonna nga baga ati oyo mugagga tetumusobola era yawamba ekibanja kyange taata nga amaze okufa mu 1994 mu 2022 we yajjira awo nze naliwo ng'omwana omukulu ekibanja kyaffe n'akisiba lwampaka kasitera ngamba omuguza neŋŋaana ekibanja akisiba lwampaka nenziruka ewa RDC yaliwo bamuyitanga bewayo Subuga n'awandiika ekiwandiiko n'amugamba va ku kibanja ky'omusajja oyo n'alemerako nga sina walala we nnyinza kudda kutuusa nagenda mu kkooti olw'ekibanja nange nenerwanako nengenda mu gundi mu land board n'ekisaba nefuna liizi era liizi bwe nagifuna yali ya myaka 5 negwako 27 neziramu nesaba free road ekyapa n'ekifuna naye Obeya n'asigala nga mbonyaabonya nga ate nyina ekyapa kyange kati okutuuka bwe nagenda mu kkooti nempaabira Obeya yennyini nga tannaba kufa netuwoza n'agula balooya nze nga nvuga kagaali kange nga kkooti yali kaweeri netuwoza ne musinga kkooti nemulagira ave ku kibanja ku ttaka lyange era awo nawe yafunira emisango ne bamutwala ne bamukwata ne wajja maneja nga kkooti emaze mugobako n'okuliwanga aliye nga asasuddira ebiragiro bya kkooti byonna mbirira ebyamugobako naye wajja maneja we bamuyitanga Bosiko Katezo n'agamba nze ebyo Obeya yali asaaga n'addamu n'annumba w'ekitiibwa minisita n'ambonyaabonya aleeta abasajja ne bankota ne basiba emiguwa ekibanja ne baddamu ne bakisiba lwampaka lwakisiiza Jofule Sebo lwakisiiza Jofule ekibanja bwe bakisiba neŋŋamba banne kati nvudde mu kkooti ate kakati ndagewa okwebuuza ku bantu ne baŋŋamba era ddayo mu kkooti nenzirayo mu kkooti Nakatezo ne muwaabira kkooti neewuliriza omusango bya kkooti minisita obimanyi ku ssaawa eno era kkooti yaddamu oyo gundi kati musingisa omusango ng'esinzidde ku biragiro biri byamala omusingisa omusango nemugamba tebaddamu nekola kkooti wota tebaddamu kulinnya ku ttaka lyange naye ejjo lyabalemu omwami oyo gundi mazimandulo naddamu n'annumba oyo wakayita amazima genyini ng'omwezi gumu n'annumba n'agamba amaka gange agenda gakuba ku ttaka olwo ng'amazaga okuba ku ttaka ga muliraanwa wange Katende yajja amayumba gonna n'agabanya n'agateeka ku ttaka n'agamba naawe nkuwadde ennaku 2 oyo Andulo yennyini aleeta abasajja babajja ludda wabajja amayumba ne bamenya ku ttaka ne babakwata ne bakuba emiggo ne bagenda n'ew'omwami gwe bayita Lutejezera muliraanwa wange naye ne bamulumba misana ennyumba ye ne bagikoona kakati mukama wange minisita omusajja yazze oyo gundi n'amenya ebikondo byange okuvanga wano nesenge nga babisala ne makansi n'angamba agenda kungobawo kati minisita ebiragiro bya kkooti nyina 2 kkooti oda nzirina kati ngenda kuddukira luddawa ng'abasajja tebawuliriza na biragiro bya kkooti bakozesa maanyi mukama wange alati mbina ngenda kakati mukama wange byebyo mbadde nsaba buyambi bwe yatuwa chance n'atuwa industrial hub wano neŋŋamba kansumuke ŋŋendeko okuleva ennene nenva ku erosi wano nga mmaze okusinga akalulu wano nenfuka chairman RCCR nga nfa neerondere area land committee ezijja okugaba obulungi ki ettaka eryogerwako erya Lugalaavu ne bwe mba nfudde leero
abaana abo baatulugunyizibwa n'RDC najja mu ofisi kubuulira n'abantu aboogedde wano management ya Mistobe ekoze bubi okuva lwe yafa tekola bulungi naddala akantu andulu oyisiza bubi abantu basekyuliko bo bakoze bubi abantu akantu wano andulu ng'ogyeko ebirala nagamba tosiba kibanja ky'ekereziya eka 3 wano ne betuyita abajulizi ne betuyita abaana bwe babatizibwanga ekitundu ekyo wakisiba ku mpaka naye nga temwakigula kabonero akalaga nti otwala ebyempaka ate obeya bye yali tatwala sawo minisita kyenkusaba wano naleesa abazeeyi abatulugunyizibwa omukulu Andrew looya byotamanyi kuba tebabikubuulira Andrew afunamu kasooli bw'alima eka 10 buli ika n'ajjako ensawo 3 yaba afunye ki sente ne bwayonoona emyaka 10 yaba amaze okugaggawala muzeeyi tutenjezera sooka ojje yafuna ekyapa alina emyaka 8 ne balumba amayumba ge bagamenya kooti yalagira district land board ne mumukolera ekyapa kola antukumbira ki tutuzera eyo fayiro yabyapa nagamba abantu bonna bawulira baagala bagule okusinga obatulugunya muzeeyi omusajja oyo Andrew mukozi bukozi atambula ati problem kati muzeeyi minisita obukyolanga kujja wano nanyini ttaka tebazze ne basindika Andrew oyo kanso okuva emabega si ye kanso wa estate obeya yagula wano nga ndi chairman LC wano era muliraanwa wange twawula mugolola emigololo omwami eyo gyange naye agikuula ayagala nkayane nze nina endagaano zenkana bwe zitinga ngula ebibanja nebyo naye bitwala neŋŋamba obugagga si ttaka okusinga okufa kansooka ensomesa abaana bange balimala okusoma oluusi ettaka eryo baliriwoza kuba naligula era mubaze okuwaba wano saze kuwaaba naye nnumiri abantu wano minisita wadde ofunye abantu ba mirundi omukasanda waliwo abavudde mu ggombolola endala nabo baze ne fayiro zaabwe nga batulugunyizibwa mubende naye kirabika tojja kufuna mukisa kubawuliriza olw'ensonga tutandise buyise ne mukama wange minisita mbadde nkusaba ku bulumi obuli mu Buweekula South bwe waasigala ettaka mu Mubende district erikayanirwa alina eryaffe erya Mubende district erya Buweekula South waliwo enduulu z'ettaka nnyingi mbadde nsaba ojonaku naddala Kitenga wano waliwo enkayana z'ettaka nnyingi n'okuttiŋŋana battiŋŋana era byowulidde nti batta omuntu bamutta MP waffe kati bamuwangula tulinze mulala ate n'abawangula era nabo beewaabidde biri mu kooti tulinga abatalina naye minisita kyenkusaba tewali ffe tetumanyi yayitamu oyo sebo mukama wange minisita mbadde nkusaba nesse kusaba yenna ojja otufunira obudde nga bw'okola assessment mu bino ebintu okomewo buli muntu aleeta obulumi bwe waliwo omuzeeyi Mugwanya yavudde eri mu ggombolola y'e Kalonga abadde naye yaleese ebiwandiiko bye naye abantu bonna naddala abaana ba Lugalaavu babonaabona nagamba Ndulu lwaki abaana abo temufuna bwe bamubanyiga okusinga okulekaana neyanza amanyi abampita